tuli mu kaseera ka bululu ekyo nojja kuba nkibajjukiza on each and every video gyenkola mulina okubanga mukijjukira bulungi nnyo. Tulina osabira ensi yaffe, tulina okubanga tugiteeka mu mikono gya Mukama Katonda yekka y'abaafuga, era nga bena bagambye nti tewali bufuzi butaviire Mukama Katonda oyo gw'anaaba atuwadde. Tetusobola kubanga nate tugaana bwe tuba tulina okugenda naye mu maaso, era nga wano Pastor Tom yavuddeyo n'atukubiriza okubanga tusiiba tusiibe tugende mu maaso ga Mukama Katonda tumwegayirire abeere nga nate atuyisa mu kaseera kano bulungi. Tugenda kutandika okusiiba ng'ennaku z'omwezi 12, that's Monday next week. Tusobola okulonda nga 15 nga tuli mu maaso ga Mukama abeere nga tutaase emivuyo gyonna, entalo zonna, byonna bitutaase tuyite mu kalulu obulungi. Olunaku olwaleero no mukuleetedde daddi waffe omulungi aze ne ka story nga mumanyi itaggwayo nabo story bwe lwakuba buli educative ye buyigiriza era nga nate n'okunyuma munnange bwenyuma. Pastor Thomas okuwa ka story nga kano kasoro ogenda kawuliza naye ekyokuyiga mukiri ekintu kimu nti abo bonna bakuli mu maaso mukaseera kano tupakuka bonna bakuli mu maaso bujja kutuuka ekiseera nga tegwa kulembedde nga bo bali mabega, era nga kasori kanaze okubanga kakunyumiza ng'asinziira ku mmotoka eyamuleka ng'agenze nate mu kuweereza ejjinja. Kamukuwe naawe obeere ng'omwewulirirako. Nali genze giri sayidi y'emayuga eyo kubulira njiri. Kaakati buseera ebyo takisi nga zaakavuyo tezirabika. Aleluya. Kati navaayo obudde buyise neetuuka ejjinja ku paaka ssaawa zaalinga oba 3 za kiro nga takisi zivuddewo nga ziri ero wabangawo stage ya Caltex awo nga wezijja ne zikyukira naye ng'abantu enkuyanja bali awo baagala kukomawo, yali weekend bakomawo eno Sunday ekiro. Kakati ka takisi kajjanga kamu ne bakalwanira, abala bayise mu madirisa, abala bayise ne gamba maama eyo neegenda. Nagezaako naago okuyigira ne bansukuma eri neegwa. Okitegeera ne wajjawo kiroole nekiyimira yigamba abaagala e Kampala baluwa ne bakiro ne bakibuukira. Abala bayiseeno waggulu bumbaawo bayiseewa, nze nagezaako ne bansukuma. Musajja baneemulekeraawo tujjudde, yasibira ku nze nezirawo negamba Katonda wagenda kusula wansi. Aleluya. Naye nekabira Mukama Katonda, Mukama yamba, sirayo wegenda kusula, jjenja sina gwe mmanyi, sina sente za loogi. Amina. Kati nali ntuddeawo ku petrol station wabbali, omusajja najja ng'alina Land Cruiser. Bwe yayigira ng'amaze okunywa amafuta n'ayigira amayiko byagula, n'abuuza n'agamba ye kikibuzeeyi ng'otudde wano osula wano? Nti nedda munnange ogenda wagenda Kampala. Etakisi zikubuze? Tumunange zimbuze oziraba za kavuyo. Ejjaawo tugende, wayigira tugende. Haleluya. Kati we yampita n'abala ne baagala okugeraga, saagala ntwalako ono. Amina. Antwalidde bwereere. Mukiraba kyegamba nti omusaayi gwa Yesu gwa bwereere. Antwalidde bwereere nenyiigira mu maaso neesoola neeteekako ne galubindi. Ate nga kiro nesendabirwamu neteekayo omukono. Amina. Omusajja n'avuga emmotoka kakubiri nga bwasibanga nange esibe nebbanga. Omusajja ng'avuga sipiidi gye sirabangako. Tuba tutuuka mu mabira ne neegera kiroole ekyandeseewo n'abantu baakyo kigenda kifuuwa omukka pyu. Ono omusajja akiwa wiitaala mbya n'asukuma eggaali bwe. Tetwaddayo nakiraba. Eddakiika 30 nga tuli Kampala. Kyenjagala okugamba abo abaakusooka bali ku kiroole. Haleluya. Bali ku kiroole, gwe oli mu Land Cruiser ya bwereere.
omusajja Yesu yagivu ogenda kulya bwasukuma eggaali mwogere engalo ez'abayi Mukama Katonda. Alira kyegambye nti mwana wange ebyakatonda bino ng'akusuubira teweetaaga malala, teweetaaga kweraga. Obadde mu bwavu, obadde buwombeefu, agenda okuwa obugagga otandike okweraga. Akuwaddeyo miliyoni otandike ogiteeka wano mu saati etangaala wenda otambule nga weekiisa. Gy'obeera nti emiliyoni bwe bulamu. Muwala gwe totyanga kufubira musajja mukulu aba myaka 87 awo. Ojja mufuukira omukisa adde buto. Gamba ogwo gunnemi. Otyo yongera wansi tulaba omukisa bw'ofaanana. Nange nabawanga omukisa abanakusabira nga ggwe omukisa. I will bless those who will bless you. Abanayagalanga okuwa omukisa nga nabo bafuna omukisa. Gamba awo wengenda olwaleero nga buli ayagala okuwa omukisa, buli ayagala okuwa ssente nti okubeeko kyokola nga Katonda amwogera bwogezi ssente. Bw'obanga oli akubire mu ngalo Katonda walawa. Naye bw'oba osiraayi, buli ayagala okuyamba asiraana nga ggwe. Okirabye? Ofuukira abantu ekikolimo. Naye kati omukono gwa Mukama Katonda ogenda okufuula omukisa eri abantu ate n'awabeera n'omukisa. Amiina. Olwekyo kyejja kutugamba nti ebintu tebyekola byokka wabula olw'omukono Mukama Katonda nga bwe gambye ekkapa eyo ng'ekutte emmese. Bw'ekwata emmese n'ekaaba ne bwayita bakkojja ne baali tebayisobola kugijja mu mukono ga kkapa. Kaakati emmese eyo yandibadde eba erina amagezi yandikaabiridde muntu alina amaanyi agasinga aga kkapa. Naye ate omuntu ayinza muyita kubanga omuntu olwedde mulabe waayo agibbira ebinyeebwa n'eva. Olabye? Naffe tubadde wandibadde oyita Mukama Katonda naye Katonda tomutegedde tokoze eki, naye ng'olwaleero bw'omaze omutegeera va ku bintu ebirala byonna sooka oyite Mukama. Gamba ayi Mukama, olunaku lwaleero nkoola omukono gwo eri obulamu bwange ogusinga amaanyi, omukono gwa sitaani ogunywezezza. Kikubire mu ngalo ekigambo ekyo.